Abakungu okuva mu maka g'obwa pulezidenti abakulembeddwamu Hajji Idrisa Sseddunga bakedde kulambula ekifo omuli obuwanga bw'abantu abasoba mu 800 nga bano battibwa mu biseera eby'olutalo olwaleeta gavumenti ya NRM mu buyinza ng'obuwanga buno busangibwa mu ggombolola y'Empenja ekiri mu disitulikiti ey'Egomba. Emboozi ekwata ku buwanga buno twagikulaga mu biseera eby'ebikujjuko bya tarehe 6 ebyaliwo mu mwezi ogwokubiri omwaka guno nga mu mboozi yaffe ey'akafubo gye twalimu ne munnamagye nga mu biseera ebyo yali Kadoogo mu lutalo olwaleeta NRM mu buyinza Lieutenant Frederick Ssennoga yatulambuza ebifo eby'enjawulo mu ggombolola y'Empenja emmundu wakati w'abaali abayekera ba NRM n'abajaasi ba gavumenti y'Obote gye yatokotera. Eno gye twagwira ku buwanga buno era Lieutenant Ssennoga n'asaba President Museveni abeeko n'enteekateeka eri abantu bano nabo basobole okuteekebwawo ekijjukizo ng'okusaba kwe kwandibanga kuddiddwamu President bw'asindisa ekibinja ky'abakungu balambule Entaana eno babeeko ne kye bakola wakati ng'eggwanga lyeteekerateekera okujaguza olunaku lw'abazira olukuzibwa buli ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omukaaga. Eno Hajji Idrisa Sseddunga gye yasinzidde n'abaako by'alambulula ku nteekateeka eno era n'ategeeza nti bakola bwezingirire okulaba nga basaawo ekijjukizo mu kitundu kino. Agenda kukolebwa bajja kusindika abawakisi bajje bakolewo. Wabula bano kibaweddeko okusanga ng'Entaana yonna yamerako ebisaka kwessa n'abantu abeesenza ku ttaka lino eriwezaako yiika 7 nga balagidde buli eyeesenza ku ttaka lino okulyamuka amangu ddala. Bano bagamba nti tebayinza kutunula butunuzi ng'ettaka ery'ekijjukizo lisaanawo nga Hajji Sseddunga wamu ne Kabanda Kiggundu baliko bye balambuludde. Abagezaako okusaanyawo ebintu bino tebalina background ya Uganda gye yava. Recommendinze yiika 3 well and good. Lwaki abalala bazenkrochingako? Era waba yeesenza ku ttaka lino nga lyali lyafu ajja lyamukako. Basinzidde eno ne beebaza KSTV olw'okuvaayo ne balaga emboozi eno eyabazibula amaaso ku bantu abafa emyaka 4 emabega ababadde beerabirwa so nga bakola kinene okuleeta emirembe bannayuganda gye tweyagaliramu kati. Ntwala omukisa guno okwebaza ab'amawulire KS Television. Amaaso gaffe tegateekwa kuba buli wamu. Mwebale nnyo mwebalire ddala mugende mu maaso nga mulujjukiza era naffe tujja kuliyakitinga okusinziira ku byomulabye. Awamu tusobola tulowooza nti kiri bulungi naye ng'ate tekiri bulungi nga bwe kyandyetaagisiza. Lieutenant Ssennoga naye yeebaziza KSTV ng'agamba nti ekibadde ky'abalema mu myaka 2 kyaddaaki kyakukolwako era n'asaba tugende mu maaso n'okuzibula abantu amaaso ku nsonga nga zino. Ategeeza nti oluvannyuma lw'eggulire lino okulagibwa kyawaliriza President Museveni okulagira abakwatibwako okufuna ekifo mu ggombolola y'Empenja we banaajaguliza olunaku lw'abazira era nga kino kyazuuliddwa okumpi n'ekifo awali obuwanga bw'abantu bano. Grupu nnyingi ezize zitambula nga zijja zitunuulira obuwanga obwo wawe buli okuva ku KSTV amawulire ge yateekayo oba emboozi gye yateekayo era ne mpulira essanyu ly'amaanyi nti olwaleero tekibangawo nti Pulezidenti ateekateeka okujja okubeera ku Heroes Day mu Mpenja. Ssentebe w'ekyalo kino Ategeka Francis Salongo wamu ne ssentebe w'abazirwanako mu ggombolola eno Ssenfuka Sam bagamba nti olw'abantu bano okwerabirwa kiwadde omwagaanya abasaatuuse okusaanyaawo ettaka lino kyokka ne baweera nti si baakubaganya. Ngabamu ku bavunaanyizibwa ku kifo kino naye reaction yaabwe teyali positive awo ne banga waliwo obunafu namba 1. Namba 2 nsigadde nnondoola era nga ngoberera akawonvu n'akaga ne mbudde buno kyembudde musangibwa nti musobodde okunsanga wano okubawa amaloboozi gano kyensaba gavumenti wateekwa okubawo ekikolebwa mu bwangu kubanga ebyaffe bya gavumenti okusanawo ng'ekyali mu buyinza kiba kyabulyaza amaanya nnyo era kyoleka obujegano butali busobozi bwa gavumenti. Notisi zaabaweebwanga emyaka egiyise baleme okweyongerayo ne batakkiriza kugondya kiwandiiko ekyo. Kati ekiseera we kituuse tugezezzaako kubabuuza n'obuli omu obwannannyini bwamuleta nga tabuyina kuvaawo tusobole okukolerawo pulojekiti y'abalwanyi. Kiza Peter Naneti Namatovu be bakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.